Alien skin onako olwajjo twabadde ku nsonga za alien skin yo weekend bannanga alien skin abasajja baba mwesomedde wulira kubanga buli lunaku emboozi ejjawo mpya emboozi ye South Africa ebadde ekyaggwako mpola kubanga byo byawedde ng'ebiri e South Africa ngenda bikuwaako nga bagamba bo talina gendayo nenga kyo kyabadde si kya ssente just yatidde buti yeepimyemu n'agamba bwe ngenda eri abaana bo baamalako omwana akola kyonna kyakoze nenge ensonga teyabadde ya ssente South Africa yabadde yakwebereramu nga ye kubanga abawagizi bakyagulanyi bo batabuse bamugambye waali nnyirawo kati gabadde gakyali awo alien skin bannamawulire babuuziza ku bapoliisi ne beebuuza nti alien skin ebyambalo byayambala ebyamagye olukusa ye alugjawa ne beebuuza ku traffic mbwe motoka zaavuga azivuga okuva Kampala mpaka Masaka uyo mubende ng'enamba plate tekuli ye akolera ani asajja ngabo muli bubi alien skin abadde ne Range Rover ennaku zino ng'eriko ennamba emmyufu bagamba nti yali yagimuwa bagimugyeko katubala okugenda ku bye South Africa nenga alien skin bannange bw'anaaba asigaddeko kusaba busabi nenga embeera yo ekye South Africa DJ ya mutegese omukulu gwe bayita DJ Levi yakubye omulanga nga agukubira baani yagukubidde abalwanirira abayimbi ba promoter yakubiddeko omulanga ndabye alwanirira agamba nti abawuma nasaba aba Federation Red Kenzo Sindi aha DJ Levi agambye nti agenda kuba atenga amutwala mu mateeka alien skin nenga zino ensonga zabadde zakwebereramu gwe sooka owulire embeera y'abawagizi e South Africa nga beewera nga bagamba waalinyira kende South Africa ejja kuba bweti kakimenke nkutuusako gana mawulire kanasike kafa ke bagenda okuteekamu akasike kafa ke bagenda okuteekamu kakati kimenke ngenda kuwulira ekigambo kino gana amagye Soweto manyiyo buuza amagye gerezete niviru kyegakola Paraso Boy buuza Kamiri osigedde kati gwe anti wano eba buleti osigedde kimenke wadde eba buleti nkubuulira mazima kasitaka kutanda n'ojja wano kimenke ogenda kajjutuka Boy kubanga nze kubuulira ngenda kukuwamu kiyo netegerere kimenke bamugunze weefula nti oyina akabuli Boy kimenke nkwetegekedde ngenda kukuwa oyina saze no concert Boy nze kubuulira mazima osigedde ate gwe Mukanya Junior nakuwulidde oyogera ebyekidongo awo musomanya biki gwe wuliriza gwe Mukanya weeberere mu ttaano mpozzi nga tabisege tokyayagala beera naye okitegedde ngenda kuba kimenke making sure tuwane kimenke talinnyawo eno bad boys kuva Hiribulo okitegedde Rosatenville Soweto mpozzi nga tobamanyi ttaano tugenda kukoona muno Boy nze kubuulira Boy oyiza looza luno olutalo lwawedde n'ekimenke wano togenda kulinnyawo gana amagye ogawulira n'ogireeta neno tugenda kulagako ku lw'omukaaga nti tuko pawa y'amaanyi ogeza n'oleetayo emzi wano tugenda giragako ebyo mwana taddamu kola ki lavi n'oleeta neyo alien skin wano ogenda kakati South Africa tugenda mukwotera nga mulamu aya basi kati gwe webanga bakuwadde wadde ssente mmeka oyinza okulinnyayo kitegedde alien skin yeebeereddemu bwebeerezi tebyabadde bya ssente jesi bamutegeezezza nti abasajja eno bayinza okukola ekitali kirungi sigala eyo n'eggaali yo gy'oyinza okutambula nayo ono omukulu gwe bayita Mukaabya Junior mutabani wa Wile Mukaabya yambuulidde South Africa nga bwe kiri akadde kanombu kiri kityabani Mukaabya Junior wano Johannesburg mwana ebintu bya alien skin ebyo bindeetedde n'obuzibu eno abantu beeyawudde abantu abamu banumba bagamba lwaki mpolereza alien skin ninze sirina kyempolereza ku alien skin because simanyi kiki yakoze simanyi like musango kigwakola kigwalinanga omuntu naye abantu waneno betuwangala nabo bennyini mu groups ez'enjawulo bagamba nvaayo mpolereza oli olw'okuba muyimbi munnange naye ng'atera kyenkakatako sobola kubanga ebbanga lyemmaze South Africa waneno n'abaserebu buli serebu ajja atuukira wange atuukira mu mikono gyange kinkakatako okulaba like omunnauganda ng'ali bulungi ku mbeera gye mmanyi ezitambulira wano ate bano abantu era abennyininyini abalinze okubanga abaninako obuzibu ate betuwangaala nabo wano okitegeera so nze nandibadde mbagamba bakakkani ffenna tuli bannauganda
ensonga kasita omusajja yaganye teyazze era n'ekivvulu tekiriyo kati ndowooza buli kimu kidde mu nteeko abantu badde mu nteeko tukwatagane bulungi buli kimu tutambule bulungi nga bannayuganda nga bwe tubadde oba okitegeera aliyeni muyimbi okitegeera tatwawula nga bwe tuwangalira wano South Africa ate saagala bannayuganda beeyawulemu kubanga era tujja leeta omuyimbi omulala oba okitegeera nange ng'omuyimbi njagala nnyo nga bayimbi nange bwe bajja babeera safe ebintu nga bino ebize bituuka ku bayimbi bannayuganda biremete kuddamu tuukawo because osanga buno obuvuyo bwe tutabwogerako ate ekintu ekinene kyandize ne kigwa ku Alien Skin kitegedde kyatubuulira ensonga nga bwe zimiridde akadde kana Alien Skin y'ekivulu tekiriyo ndowooza otegedde ensonga si ya ssente si yaki abaana batabuse bubi nnyo tegeera so mu mbeera eyo tewaliwo nnyo mbeera lwaki omuntu aba akola ki aba alamalira ku like tuba twesiba ku kintu ekimu ekituufu ekivvulu tekiriyo promota yagenda kudiringa ne management ya Alien Skin ku byempulira bajja kulaba engeri gye bakwataganamu asasulwe ssente ze okitegeera compensating because suubira Alien alina management ate ne promota alina n'amateeka be so kati ensonga zaabwe naye kati ffe nga bannayuganda abawangaalira awamu zimbadde saagala nnyo bino bintu bitwawule okitegeera nze nvaayo nenjogera ku nsonga nga mbuulirira abantu abamu because ndi chairman w'abavubuka e South Africa bannayuganda kati kinkakatako okulaba emirembe n'obumu naye nga okutwaliza awamu abani yeyo embeera eri South Africa ne Johannesburg abantu gyo babadde balumbye ne ku kifo Alien wagenda okubeera nga bamanyi yazze abamu nga bamanyi because balabye obutambi ku airport so kakati gwe embeera bwetuukira ku eyo abeesoweto ne beekalakaza ne bagamba naawe Mukaabya Junior oba olowooza nti omusajja oyo biki oba okitegeera naawe olabika oli kuki so ebintu ng'ebyo ate byali byaggwawo ne South Africa oba okitegeera so nze nsaba abantu mwana ekyo kintu kiveewo bwabeera nga waliwo ensonga egonjoolwe mu buntu naye nga byebyo biriwo abani ndowooza ogategedde ebya Alien Skin byebyo abasajja muli bukiika Alien Skin nkutegeezezza ku byambalo byayambala omwogezi wa poliisi yayogeddeko ku byambalo bya Alien Skin bagenda kinoonyerezaako bw'anaaba talina lukusa bwabadde tebamulaba mu mateeka naddala agatwala enfuga y'ebyambalo ebyo osobola okuweebwa olukusa okuva eri ekikwatako abanga ayambadde ebyamagye bw'aba ayise emitendera emituufu manya oli azannya mizannyo agagala mu vidiyo ku kivvulu oba osobola okuba nti n'oweebwa omukisa okuva eri bekikwatako naddala aba UPDF okuba nti n'okozesa engoye ezo mukadde ako koosabye kuba nti n'ozambala ate n'omala n'ozizaayo ng'omaze ozikozesa era wabaako n'omusolo gw'oyinza okuba nti osasula so bwe kiba nga tekikoleddwa tusobola okuba nga tukitunulamu bw'abanga ekyo tayita mitendera mituufu kuzambala tusobola okuba nti n'okitunulibwamu bekikwatako ne basobola okukakasiza ddala nti engoye zina azambala mu mateeka bw'aba azambala mu bumenyi bw'amateeka n'anoonyezebwako nagulwako emisaanyi egy'enjawulo kitegedde bw'anaaba azambala mu mateeka n'aba traffic bali bubi nnyo emmotoka ezo zaavuga ku nguudo nga teziriko number plate abalaba firimu zino eza Mad Max emmotoka ezibeeramu ulira era naye kyonfuna n'okukozesa emmotoka nga teri mu condition nnungi okugikozesa ku kkubo kubanga eba iteeka abalala ku mpinka ebeerawo bwengina obulamu bwo tebeera mu katyabaga olwokuba nti ebeera nkadde awene besobola okugwa wansi oba nekola so era nabo tubakwata ne tubakyaki nkugambye etteeka bwe libaga lyogera ku baana abalina right of way tebalina right of way abayimbi tebalina right of way era balina okuba nga batambula ng'abalala bwe batambula kitegedde ensonga nno zezo eziri wa Alien Skin adde beebuuza omusajja bamuli bukiika bapromota Abitex akutte eno ayagala $7,000,000 mu wiiki emu ayambala ebyambalo champion good wuuyo bamutwala
emmotoka gyadde alina Range Rover baagitutte. Kiggwa kitya?